والحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكدو في شيخ الغروبي شيخ جيب عليكم. الحمد لله. Mukulikeyo emakakozi mukulike mwebale kwaniriza abavudde maka kubanga ali eri bwalaba ayinza okulengera nga olimba n'abatuuse pozi kyamanya nti bulijjo abadde akulaba naye alhamdulillah bannaffe bakomawo bulungi alhamdulillah okujjako nga bwomanyi nti waliyo omuswiba gumu naye ngaate muswiba naye ate ku ludda lwe yeyaganyulwa nnyo alhamdulillah munnaffe oyo Allah gwe yagamba nti asigala wano mu kibuga kyeno era n'asigalayo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe n'obulungi bw'okufiira mu kitundu ekyo alhamdulillah. Akulaba najjukira nti omundu waffe ogwayita twatunula ku mukyala ayitibwa Ummu Sulaimi. Omukyala oyo twamutandikako naye nongeekola ffe bwebeera nga twagala omukyala yali muzira naye obuzira bwazimbibwa ku ebyo mbaka sallallahu alaihi wasallam bye basomesa nebyo yawuliranga banne n'afuuka omuntu omuzira n'abaako okusomoozebwa okwabangawo nga bwe kujja bo baalina omukisa nti oba oliawo ayaati zajjanga nga zikikakka bafuna obubaka ne badda gye batereera naffe tusooka kwetereeza ebyo bituyinza tuyitaayitako olwo naffe tubeere abantu abazira nga tutandikira sheekhe gye tulabinoga nti wano tebatambula bulungi twetereezeemu bwe neetereeza tunaabeera abazira ensi nga bwegiraba kibuyaga girimu mu kino nakiri n'ebirala ebyenjawulo ekintu kyaffe kino ekisooka tutandike nakutunuulira ki Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna kye yateeka ku muntu nga bw'otulaba kimuyamba buli kye tulina kimala kuvaako n'ogaa nti bulijjo kino kyengera kikulu yaddira n'agaba kyenkanyi subhanahu wa ta'ala n'atuwa amaaso abiri nze bwe ntunulira muganda wange wano g'ayina emituli gy'ennyindo nnyina ebiri emimwa nnyina apa ne lowa amatu nnyina abiri amagulu abiri emikono ebiri omutwe nnyina gumu okutudde ebiri byenna soose okumenya naye bwabituwa yali ategeeza nti nga bwe mufaananye tolowooza nti olina kyojja okukola nga kya bulumi ku munno nga gwe tekijja kukuuma tolowooza nti olina kyojja okukola nga kya bulumi ku munno nga ye bwakikukola tekijja kukuuma kubanga mwenna mufaanana ffenna okulya tukwagala lumu twagala okwebaka twagala emmaali nga bw'olaba munno oli bwafaanana naawe era gwe okuvaayo kuba tutera okwogera bambi naye gundi oyo ayagala nnyo ssente statement well ogifulumiza ndowooza mu kiseera watandizaagalidde ndowooza kyoba ogamba naye ffenna generally Allah yatutonda nga twagala nnyo omwana ono era noono abaga nti gundi nti sheekhe Lugoloobi ayagala ssente ogenda otunula bwoti mu kusonga ng'ate Lugoloobi ayinza wazaagala mulundi gumu gwe mirundi 3 kaakati ffenna yatutonda enjala etuluma ffenna bwe baleeta emmere tutabuka genda okulaba nga omuntu ebirowoozo bigenze ku mmere kati kye yatukolera bwali bwenkanya ng'ayagala tukikutirizenga bw'oba ofunye ekyofunye munno oyo oyinza okumuwaako bw'oba tomuwaddeeko oba weyisiza bubi kubanga woofunira bw'oti kati nga nze wano ne baleeta ne babaako kye bampadde ng'oba okifunye kati ekitegeeza noono akyagala lwabutamuwa tafunye ye naye akyagala kati n'olwekyo Allah yatuteekako bino nga biraga nti mukolagane naye seeka abantu gye tunaakoma okubeera nga twolesa ebiri wano kuba ye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera bwogezi bigambo ti inna fil jasadi la mudugha ati gwe munvunuzi
mubiri gwaffe muno mulimu ekinyama. Ekinyama ekyo tye insalahat ekinyama ekyo tujagatta ekinyama ekyo bwekitereera nga nekibeera nga nekirongooka nga kiryonjo kiramu kirungi salaha aljasadu kullu n'omubiri gwonna guba sawasawa. Kiraba kubanga ekinyama kirongoofu. Bwetufundiriza omuntu ono atulaba ow'ebutambala nowe nakibona tuba tutegeeza ekinyama tutegeeza ki anti yakirujja kukiraba eri yakyogera yali taleka bigambo mu bbanga kyava agamba nti wa infasadat ate era bwekiba nga kyononese fasada aljasadu kullu n'omubiri gwonna wenna oggwawo nobeera nga oyononese. Kati n'akozesa ennyukuta naga nti ala muleke kunoonya nnyo akulamu kalaaki akuzza ala tonoonya nnyo kuba kati oli eyo otawaana kyoba kyekiriwa wahiya alqalbu gwemutima omutima kasita guno gulongooka tulongoose nnyo wano era kyova olaba nettakuwa bwe yali ajogera ku yagamba nti attakuwa hahuna okutya Allah kuli wano ate yakwata ku left era wano omutima weguli oba naffe abaali babikkuddeko wano kasita awalongooka kasita wano wawalongooka kati tulongoose nnyo wano ashuhu omululu oguli awo bagutana mutuube oguyiseewo abalala ne bagutuuma abamu baguyita mululu abalala mutuube abalala mulugube kasita gunaakendeera tewali kitajja kutambula mirembe wano mu ggwanga. ali munayogera okujja ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga omutima gubeera munda naye omulyaga nti gundi alina omutima omubi kiraga nti ebiyungo bye bino bikola ebintu nga bikolera kwona olwokuba mubi omubiri gwonna gwayonooneka yanyaga banne yakuba banne amaaso nyingi niyendeyonooneka oyitaba alina omutima omubi. Ate gyokoma okubeera omulungi eri banno gyokoma okufuna ebintu bambi gundi alina omutima omulungi nga baleeta nti gundi omutima ogwo gwe wandaze kwata naye bwoba wamulaze mubi ate naye ayagala kupanga era naye akulage mubi mbala kisuubiramu gwe bannange wankoledde ekigambo akati kyetugamba eggwanga lyaffe lino kubanga hubbul watan nale iman ati munegwe muvudu okwagala ensi oba ensi yo kyambukiriza naye oli ayinza okugamba tetwagala nsi yaffe kasita omutuube gutuyitirira ate oba ojagala for God and my stomach kasita stomach yo kusingira olutolo okusingira ensi yo ate olaba ojagadde kati n'olwekyo tukendeeze wano wokka. Omuntu ayinza okubeera mukwagala wano ente ziyinza okuba ziringa ente nga 8 nabazigula obuwumbi bwa ssente nebeera nga zamaze obuwumbi naye nga zigenze nga waliwo ebirala ebyetaaga okukola bitudde. Akati era omubaka yaddamu n'akubiriza naga nti la yuminu ahadukum gwe muvunuzi bali bakulinze tayinza kufuuka mukkiriza owannamaddala omu kumu abali eyatulaba naffe abali eno hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi okutuusa nga ayagaliza muganda we ekyo naye kyeyeyagaliza. Oba sente ozaagala bano bazaagala nabo zibaagalizeeko so si kugenda n'osabayo ng'osabidde ffe ate kyonna n'okitwala. Abantu baagala ettaka alowooza nti alyagala yekka najja ne bagoba ono ne bagoba oli ne bakola batya naye si ggwe wekka. Abantu baagala entebe zino nti nze gundi naye si wekka seeka ekyo buli kintu kyonna Allah yatutonda tufaanane kyoyagala noono omulala akyagala. Kati tulongoose wano era nze nkyali wano kasita wano walongooka tujjewo embeera ey'okulaga kyoli munda nva mu maaso nze nafa omutima biki byoyogera nze nafa omutima nyinza okukola kino biki byoyogera tujja bakola tuti tujja bakola tuti nedda tubeere ba mukwano
seeka bw'otunulira ab'edda omukwano gwe baalaga beesiima nnyo, eno byandibadde byakulabirako. Kati kaŋŋendeko ku bamanyi wokka. Department y'abamanyi, department department mu Luganda ekitongole kyetaaga nakyo kyetereeze akyabamanyi. Seeka nze kugambye ku bamanyi, ekitongole ky'abamanyi bwe kineetereeza bijja kwanguwa. Omanyi nti ffe abeena abawuliriza abantu ba bulijjo tuli bangu ennyo kasolo abalinga bateredde bagamba ki kuba bali bawulira bino ne banywerera okwo. Era munange seeka kyogamba ekyomutima nawano kwojo n'ogamba nti lwaki ekitongole kino kiyinza okuba nga kitambula bulungi ng'ebiri mu Qur'ani n'egobya Omubaka sallallahu alaihi wasallam birambulukufu okuggyako nga waliwo kizibu ekyawano ono ng'atumye wano muwogo nawe bamwita muwogo kuba ono atabula wano we watabuka n'otaama. Kino ekitongole kiteekwa kubanga kyebalabirako, ekitongole kirabirwako. Bwe twagalana bano tebayinza kubeeramu omuntu, naye kasita balabanga n'ekitongole kino abantu tebaagalana beevuma nga neeri bakwata ngaeri bateekamu kano ke bagamba agiwadde omuliro. Akati tutereese wano naye seeka bw'otunuulira Shafii ne Ahmada omusono gwe baalaga, nze njala ombulire wano mu Uganda abagezaako ndeese ekigambo ekyo ntegeera lwaki nkikozesa. Abagezaako ekitegeeza kikalubo. Abagezaako okukikola be baliwa? Nze okusisinkana ne Sheikh Habibu Semakula, naye nga bwe tusisinkana ne mubuuza ne mugamba naye Sheikh Habibu nayongedde okumanya nti gwonsinga. Nono naga nedda leka naawe gwonsinga tugenda kukirabako ddi. Si kyangu wano, si kyangu. Iblis alayhi laana bwe yali ava mu katale, Umar ibn al-Khattab yamusanga naye nga yeetisse ebisawo 3. Ani yeetisse? Iblis ng'afuluma n'ebisawo ebyo bisatu. N'amuga nti wange gwa katale ng'okafulumye mangu. Naga nti anti benguza bino tebaliiyo eyo, naye biri ebirala nazina ebisawo 6 naye 3 mmaze obitunda, naye bannannyini bino banoonyeza sibalabayo. Nga ye agamba baani bali eri yateekayo biki biri kakati ebyo tubiveeko nitudde kuba bino ebisatu ebyo yali anoonya nga bannannyini byo tebaliiyo bebamanyi, naye ekisawo ekimu kyalimu nsaalwa nga kyagala obaguza, kyalimu nsaalwa era yakitunda n'akimalawo. Kati department eyo ejjudde ki? Al-hasad. Ate nga department eyo emanyi ti nabbi yagamba era n'afungubira n'agamba ti iyyakum wal hasad, muvunula. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti mwewale nnyo ensaalwa, fa inna al-hasada, kubanga ensaalwa gye mbagamba okwewala yaakulu al-hasanati, emalawo ebirungi egenda ebiryanga ebifeekenya ebimalawo kama taakulu nnaaru al-khataba, nga emulaba omuliro bugenda nguli enku ne gugimalawo oteekamu enku oba kinyaga nekyenkanawa kulikola nga kyonna kifuuse tewakyali. Bakulu byakulabirako mu masomero, essomero liyinza okuleeta loole z'enku naye okugenda okuyita wiiki nga ziweddewo genda mu maaso n'ensaalwa bwefaanana. Kaakati nze kankulage, wayinza okuba nga Sheikh Habibu Semakula omwana we yagraduatinze, Sheikh Habibu n'agamba ti Seeka Lugoloobi, Seeka Luswabi, Seeka mpaayo n'abalala, Sheikh Abakari, Seeka Abakari, yongera Sheikh Abakari Kinobe, bwe yongera Dr. Nancy Kalisa gwoba omenya n'abalala mbayita ku mukolo gwange ogwo, mubeerewo ng'omwana ajaguza atulaga ku kkula lyafunye eya diguli, kuba ekyo neema kyengera. Kakati bwe tujja baseeka balinga bameka abo bomenyi? Balinga 5. Oyogedde 5? Kale nga 5. Kakati ne babawo entebe zaabwe era nga bwomanyi. Kakati bwe bamala okutuula ono ye Sheikh Habibu Semakula ng'omuteesiteesi
yina asalawo nti bannange nti mwenna mutudde naye agenda okwogera ku lw'abaseeka bonna twasazeewo Shegundi seeka agamba nze seeka Lugoloobi basi tabbu eba egudde tabbu eba egudde ono ajja kusomesa naye nga bano beekuba bwama naye ddala yabadde asaana yanze badde ndowooza vuba kaakati eri omusomo guggwako nga tiwali ng'oli ensaalwa bano kyebakoze lwaki ye allahu akbar bageyeza bakoze batya bagenda okuva ku mukolo nga bajjuza bwebiti oludda lw'ebikyamu kati tulongoose bwe bayita ne bagamba nti abantu ne bumba 20 naye oli nannyini mukolo n'agamba ffe nga twagala nga naffe nga tutandikirawo okwagala okuwuliriza oyo byagenda okwogera so si kuga nti alimba naye awo yandiyogedde naye ngaekibatta bano nsaalwa lwaki oyo yebaliko lwaki oyo kati senga tunalongosa department eyo mutawaana tujja kuba tuwonye seeka ensaalwa eri mu department eyo department yabamanyi era emirerembe gyonna givaawo awo wakyankalanya awo ono amanya atya kino so nga katonda yagaba bwatyo bw'aba agaba addira Habibu Semakula ashekh naga nti oyo nze muwadde kino nabeera ku ekyo kimu wakimuwadde naspecializinga mu ekyo naga nti gundi oyo nti tambulira awo kino olaba kakati embeereze batuyise ku mukolo oba ani aba atambulira ku ekyo ono namuzuula naga nti ono yawe awajja kukola bulungi abalala tukole ki tuwulirize kasita tuzze awo wokka naye department egenda okwonoona buli kimu tuleeta byakulabirako bakadde tuleeta byakulabirako kakati n'eggwanga lyaffe bwe lityo bwe liyimiridde twetaaga tulongoose nnyo wano emitima gyaffe eno yingini eno bwe tutagitereeze eggwanga ligenda yingini tugigyemu omululu okweyagaliza ffekka kati mungu watuwa yingini omubaka gyatubuulidde natwona obwongo obunatamuza omugi yingini eno nga kiwedde kasi tolaba nti kino kirigenda okukola kinajja abasajja kinajja kyokka kijja nga mumaze ate nga kiva wano ne kidda eno naye kasita kiva wano nekidda wano allahu akbar kubanga ono bamaze kuwoneka buli olwoleza wano ate ono ye ne bwe kijja wano nekiteeka wano era ono ye ajja kufuna ebikoze ebisaanidde nebyafuna nga ddala bijja mu makubo matuufu kuba ye bamuteekawo okufuna naye biki ebigendayo byonna byonna mbikutte n'ebya Sheikh Semakula n'ebyagundi byonna nze mbikutte oba tutereeze kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye mwenkanya ate ayagala nnyo bwenkanya tukuyanza seeka ku nsonga eyo okuba nti tuyiseeyo tunuulidde ekigambo omutima tuteeze emitima gyaffe tusobola okubeera ntunaabeera mu ggwanga erisanyusa ku levo zonna oba oli mukulembeze waggulu eyo oba oli mubaka wa paalamenti olubuto lwo lume kubeera nti ekikulu ekisinga byonna kubanga olina okulowoozaako mu maaso kyo tugenda kukikola naye ripakashoni ebinaavaamu binaabeera bitya shenga tuvuddeyo tuddeyo omukyalo omuzira omusulayimu twalitandisa omutunuulira neyakola seeka tugende kakati omusulayimi ono nga bwe twagamba ye mukyala azaala omusajja yayatiikirira ennyo Anas ibn Malik tugambako nti radiyallahu anhu oyo ye maama we era gwabadde tamanyi Sulayimi maama wa Anas ate hadisi za Anas osoma nnyo kakati Anas ibn Malik ono yali azaalibwa omusajja ayitibwa Malik mutabani wa Nabwar kyovola bamuyita Anas ibn Malik oyo yali musajja w'e Madiina era ne Anasi ali mu ba Answar
tali mu bamuhajiru. Naam. Olwokubanga obusiraamu buno nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuyingiza e Madiina ate n'abutwalayo mu style. Style oyinza okukiteeka tumunkola enkola yali nnungi nnyo nga yanoonya okugatta abantu bali abayahudi n'abasika ne basembera ba answari n'abasika bamuhajiruuna ne babeeranga bonna kumpi. Abalaze nti kikyova olaba ye kye yakola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaddira ekitundu ekyali kiyitibwa Yathrib n'akikyusa n'akifuula Madiina. Madiina kiri Nakra kuba NSC tebeera Madiina naye n'agamba nti kakati eno from Yathrib to Madiina to Rasul sallallahu alaihi wasallam nga tuneyongerayo awo mbaka akyusizza kibuga kibadde Yathrib akyute Madiina tukumuzaamu katono tujja kudda tuvako banaffe abalaba Salam TV programu abakyala abazira ne Sheikh Muhammad Lugolobi tugenza okukomamu Sheikh Muhammad Lugolobi nga atubuulira nti omubaka sallallahu alaihi wasallam olwo style gye yatwala mu Madiina gye tujja okulabira omukulu ono Anasi ne maama we n'abalala yatuukayo gyekyusa n'erinnya mwalimu akodyo. Era batugamba mu bukulembeze bonna bw'obukwata baako nekyokyusa ne bw'okyusa olujja olwo abadde bayingirira wali ne bayingirira wano teekwa mu bukulembeze okukyusa kyuka olina oziteekawo kwakiriddira eri emmeza ebadde esayidi wali ogizze wano ng'otunule muno abadde atunula ati ofisi ogenda ojinga ng'oli nga wano wakyuse nti anti obukulembeze bupya. New leadership obukulembeze buno kati bulaga bupya buli kintu kyusaako naye kasita tokyusa ekyaliwo luli era kyetulaba abantu bakoowa. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam ayingidde mu Madiina nga bwenkulaze addidde bano abagasse addidde Madiina amukyusizza abantu batunula ate ate obusiraamu nga bugenda mu maaso bugaziwa sibaabul muslimi n'omuvunuzi fusuukun okudda okubeera nga oneneŋŋana n'okuvuma basiraamu banno kintu kyabwonoonefu kutabangula oluganda lw'obutambala kitabangula embeera wa qitaaluhu kufrun ate okudda awo n'omulwanyisa ate kifu kyabuwakanyi omusajja era kati ababeera ku TV kuno yembeera gye tuteekwa okukolamu twewale okuvumaŋŋana tuliita bigambo abalaba TV eno very many kakati olaba ebyo byonna setup nnungi ajja azimba bwatyo almuslimu akhul muslim musiraamu abeera muganda wa musiraamu munne omusayi gugaane naye ono sitirumanya nti ono muganda wange kale si musaayi naye muganda la ilaha illallah tugasse omusaayi omukulu ogwo amala okukola ebyo byonna bano abayanguwa okulaba kuba Allah buli omulokozi lwajja mu kitundu waliwo abasooka okulaba abalala ne balwawo nnyo ekyo kyambutonde ne mu kilasi gy'osomesa wali akukwata amangu abalala ne bakwata oluvannyuma abalala bikwata nankyanga tolinamu ne mu ndwadde mulimu ava wano omusujja gunnuma ne bakebera nga type yeemu naye ono ne bamuwa ne bagamba nti busatu omulundi gumu after busatu enkeera kamu mirundi esatu naawona naye ono busatu n'abumira kamu era negaana okuwona zenteekateeka ze tozinyigiramu. Akati omukyalo ono Umusulaimi najja alengera mangu obulungamu naye mu kiseera ekyo nga tewannabaawo kugamba nti ono bw'aba musiraamu ono bw'aba alengedde obusiraamu ono tannabulengera mwawukane. Akati ngono omukyala agenda n'asoma bwe yasomanga nadda n'aleetera ku mukwano gwe naye ono akyali mu bibye Maliki ali mu bibye. Akati Maliki ono yagenda okulaba ng'omukyala amupakira
omukyala yamupakira n'amupakira akati omusajja ono kyava agamba naye owange nti leero ate era neero omukyala yamugamba era leero nkujjidde n'ebyo byotamwa ono omwami namugamba nti era ondeetedde ebiva ewooli munno yamuyita arabiyu munnamalungu naye munnamalungu bwe tuteeka wano yali ategeeza musajja avudde ewala eyo ebyalo byewala bano bali Madiina ab'e Yathiribu balaba omuntu avudde eri e Makka nga munnamalungu ate na bano ab'e Makka balaba ab'e Madiina naye munnamalungu kati ono kyava akozesa ekigambo munnamalungu naye omukyala yaga nti wadde omuyita munnamalungu naye istafaahu llahu wakhtaarahu nabiyya namufuula nabbi musajja n'asirika okutuusa omukyala oyo yajja n'aga nti nti owange gyembaddeeyo gye tusomera omwenge guwereddwa ono n'aga nti bwe guba guwereddwa ye kakati eyo yenjawukana wakati wange naawe ne baawukana yali musajja nga gwagala nnyo akati omusajja oyo n'amala okubeera nti yawanduse okwawukana kyali kitegeeza nti temukyabeera mwenna ekitegeeza amutadde naye bw'abanga yamuta ne wabawo omusajja wano eyalengera amangu kubanga omukyala obeera naye naye wabawo wano abeebuuza ebibuuzo nawoga nti bana omukyala oyo nti agumiikiriza okubeera ewawundi oyo musajja lujuuju musajja ali kino naye kati ono olwatanga omusajja yeesoolayo naye bagamba omusajja ono yeesoolayo bamuyita Abu Talha naye Abu Talha yali musajja nga awezaawo akantu era nga mugagga yali musajja mukhaziraji mu Madiina omwo kati olw'okuba yali mugagga yayagala ye mu kwogereza kwe kuno akozese sente yayambala bulungi n'agenda ew'omukyala n'atuukayo n'amugamba ebigambo ng'ateekamu n'okweraga alinawo kaalinawo omukyala n'aga nti nedda anta mushiriku anta mushiriku nga zize nekyalina yeewo anta mushiriku mba ntegeezezaki anti nakibano tumanye okuvuunula ebigambo ebyo nti gwe tonategeera Mungu tosobola mwawula era bwetulina okukola tokuba bubi ebintu kujja buzirwa katonda tonakola tonamutegeera mwawula okyamuleeta okyateekawo abavuganya naye musajja nga bamukubba ekkonde n'addayo bwaddayo naga nti kakati ate kamulage ku nnukuudu naleeta zaabu ne feeza nja muwangula awo namuteta saabu n'ayambala namuga nti okujjako ng'omungu omwawudde sooka oyawule Allah amwagala mu shahada kakati kyava mugamba nti nti kiki kale mbulira gwe kyoyagala nkikuwe omukyala kwe kumubuuza nti oyagala kumpaaki olaba omuntu omugezi ate muzira ono yaga nti kiki kyoyagala nkikuwe n'oli namuga nti gweoyagala kumpaaki omusajja n'ajjayo kyawulira nti kyamaanyi n'agamba nti ekyakyenvu n'ekyeru ategeeza zaabu ne feeza omukyala yamuga nti nti ebyo ne bwonooba obimpadde tosobola kumpangula ekisobola okumpangula kuva sayidi eyo odde eno otegeere Allah naye omusajja yawulira nga tajja kusiba omukyalo we kyeyavamba mu mina ebyamalala byonna n'abiteeka wali naga nti ekyo nkituukako ntya naye omukazi yagamba buga nti ya Anas kimutabani woyo Anas yimuka ono omutwala eryani yombaka sallallahu alaihi wasallam omusajja n'ayimirira ono Abu Talha nga bw'omanyi ogenda okutambula n'omwana omuto n'ateeka omukono gwe ku bibegabega by'omwana ati ne batambula nga boolekerewa nabbi Muhammad naye baba tebannaba kutuuka ajabu rahman nabbi sallallahu alaihi wasallam awulira bajja boogera kyava agamba nti kiki kino ekizze ndaba mu maaso ga Abu Talha ekitiibwa ky'obusiraamu amaaso ga Abu Talha ngalabamu ekitiibwa ky'obusiraamu era olwatuuka wali bakaabuuza Abu Talha naga nti kiki naga nti nzize kusiramuka
ono yayanjaluzanga mukono nakubamu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu basi kasa yakikola amawulire ne gatuuka ewa Ummu Sulaimi kubanga yatuma mwana shahada agitodde kakati ono ng'asobola okwogereza mu bujjuvu era yagenda mu maaso n'okwogereza gye byaggwera ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama abafumbiriganyisa nga tuddamu katono okulaba nti olwaleero omukyala atulaba eyo n'omuntu n'omukulu kyerugo lyobeerawo nga buli mwaka omanyi oli musajja alhamdulillah musiraamu nnyo niwajjayo naggwa dda naye nga tannava eri kudda eno la ilaha illallah bino byona la ilaha illallah abantu tubyerabidde emikoto giraba ng'olaba Sumayya ali Madina azina atya taata ali wali alaba naye ng'agenda genda sayidi ndala agenda ne taata yatudde yagamba nti nze nange ntaddeko omukono afunyemu akafansonyi bw'aba alina sayidi eri endala gye banna abaasira kubanga ffenna tugiraga nti gende wa taatawo gundi abakugaba Sulaimi akola atya omusajja azze n'ebibugagga byonna ye yagamba nti yagamba kikijja kusoboka njagala ekintu eki Mungu mutegeere wetegeera Mungu oyo aba muzira kakati bamaze okufumbiriganwa bwe bafumbiriganwa ne babeera bonna Allah subhanahu wa ta'ala okukkakkana ng'abawadde omwana bw'abawa omwana n'akula n'atandika n'okutambula mu kiseera omuzadde wayagalira nnyo omwana era Abu Talha yasitulanga ekitabani kye nakiri enkola eyo gitegedde gye wakola gyotera okukola n'akwateko wano oteeka wano waggulu n'atambula nga yina yeeyagala naye okutuusa Allah lwe yagera omwana oyo najja alwala naye bwe yalwala Abu Talha ng'aveeka najja ku masjidi naye ku masjidi wabaayo okusoma naye buli lwe yaddanga awaka ng'abuuza Ummu Sulaimi omwana ali atya ali fine ali bulungi naye lumu Abu Talha agenda ku masjidi budde bwa magharibi n'amala okusaala magharibi n'abeerayo n'asaala ne Isha naye Isha gye baasaala yeeno eyitibwa atama yeeno nga abantu baluddewo okujja ne mugitwalako mu maaso oba yali nkola ya mubaka ng'abantu bwe banguwa abasaaza Isha abantu bwe balwawo okujja ebeera atama ye yesusse mu bukati mwalagaana 2 kitundu naye abantu bakeereye okujja musaala 3 245 yeyongerangayo ye yagitwalanga ngenza n'okuyingira mu 4 kakati gye baasaala bwe bagisaala ono n'akeerewayo kakati ekyeggulo ono agenda okuddayo ng'omukyala yeyamaze okulya ekyeggulo ate nga ne Allah yagezze dda omwana afudde naye omwana bw'afa omukyala n'amunaaza n'amuzinga n'amuteeka we yamuteeka mu kasenge beppa n'asirika kakati Abu Talha akomawo naye kye yasooka okubuuza omwana yabuuza nti omwana ali atya omukyala n'amugamba nti nga bulijjo ali bulungi Allahu akbar nga bulijjo ali bulungi naye nti wandisoose n'omala okulya ekyeggulo kuba okikeereyesezza wuyo okomyewo buyise ng'ajjula mmere ng'agimuwa nga Abu Talha alya mmere bwe yalya emmere nga n'okunaaba anaabako ng'agenda mu buliri ng'afuna kyakiro amanyi waliwo enjawulo wakati w'ekyeggulo n'ekyekiro nakati obudde bukya ng'ono omukulu yatebenkedde omwana maama alina waakoze eki nga bw'okimanyi omwana bw'akula tabakuwasula akati bw'akeera ku makya ono ng'amuga nti owatye naye waategedde nti ogenda okusaala osubuhi naye tye nannyini kakomo singa aba yakakwazika nakanona okola otya nkamuddira aga nti nteekawo obuteesi mukono twala komoko nti wekityo bwe kiri nti kakati nno nti nenannyini kakomo wano ewaffe yakanonye kiki kyogamba nti omwana waffe yafudde nannyini yamututte
musajja n'agamba ali luddawa n'amutwala n'amuga nti wuuyo naye namukozeeko byonna. Sajja watu n'atunula n'amubikkulako bw'ati n'amutunuulirako, bw'amala omutunuulira n'amuzaako n'atambula n'agenda ewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamala okusaala ng'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti munnange nti omwana Allah yamujjuludde. Naye yamubuuza awo wennyini nti owaayi ekyekiro wakiridde? Namugamba nti naye bwe yali abuuza ono kyava muga nti yesse bwe nalidde ekyekiro sekanoza ekyekiro kitegedde kyava muga nti otyo obanga walidde ekyekiro nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abateera omukisa mu kikolwa ekyo. Enjogera endala egamba nti yamugamba bwe nti kakati tye bw'abanga oli afudde ate nga walidde ekyekiro Allah subhanahu wa ta'ala yamaze dda okubaddizaawo era omwana mulenzi. Musajja ngaddayo ebyokuziikawo ne bwe tubigenze muvukosa okuziika kubaawo nga babeerawo yagenda okulaba omukyala olubuto lukula nga lukula bwe lwakula omukyala azaala era yagenda okuzaala yazaala mwana mulenzi. Nabbi bwagawulira amawulire sallallahu alaihi wasallam n'atuma Anasi yennyini namuga nti genda ewa maama wo omugambe nti kasita kino ekirira kasita kimala okukutuka beppa tateekayo akantu konna mu kamwa k'omwana nga tannaba kundaba. Era omukyala kye yakola yasitula busituzi ng'atwala wa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yamutuusa eyo ng'amukwasa nabbi sallallahu alaihi wasallama, bwe yamukwata ng'aga nti owaayo olinayo ku ntende tamurat n'aga nti kale ndeeterayo nga 3 thalatha tamurat ndeeterayo entende mmeka 3. Mukyala agenda ng'afuna naye yamugamba nti ajuwa njagala ajuwa ajuwa zezo nabbi ze yayogerako sallallahu alaihi wasallam. Yagamba ati omanyize mba n'omuwalimu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam naga nti ezo ajuwa bw'olya 2 ku makya obudde buwungeera ngo yenna ayagala okukuloga eddogo terinza kukukwata ajuwa newe nawaffe zituuka mweziri era ku bano abakomyewo nazifunye dda engayako alhamdulillah nazifunye n'engaya zabadde ntono. Shafiiki teyafunye ne Habibu Mungu yawageredde nazifunye naye lwakuba bwabadde butontono nga 2 nga kigwa. Kakati ate bw'ozirya ezo ajuwa 2 okawungeezi wali n'ozirya era oli ne bwajja ng'ayagala nnyo akuloga ekiro ekyo eddogo terinza terikukwata. Kakati nga muga nti leeta njagala entende 3 tamurati naye nga ajuwa ng'agenda ng'azireeta kuba Madiina ajuwa mungi era ze Madiina ajuwa ali eyo lwakuba nti kati ebintu byafuuka so commercial kati mubaamu obukalu obutono. Kakati nga ajuwa nga bazireeta bwe yazikwata n'akwata ajuwa gaffe abagimanyi n'agijjako akantu kano waliwo kano akokungulu akaba kakutte kuli n'akajjako bw'ati n'agijjako n'oluntuntulu n'agiteeka mu kamwa beppa akamwake ak'ekitiibwa n'atandika ogigaaya nga n'agigaaya n'egonda. Akati bw'emala okugonda n'alyoka akwata omwana n'amwasamya omumwa n'agiteekamu bw'ati mu kamwa n'addira olulimi lwe nga bw'alusindiikiriza lujja lugoberera obuufu bwaki bw'entondo zino z'ataddemu. Olwamala n'agamba nti answari yuhibbu tamura answari yuhibbu tamura. Awo gwe obuvuunula ba answari abantu b'omu Madiina muno abatusenze baagala nnyo tamura baagala nnyo entende. Kakati basi bw'atyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fasammaahu Abdullah n'amutuma Abdullah. Oyo omwana bavuddewo Allah abaddiza era ono yamutuuma ani
yamutuuma Abdullah kitegeeza omuddu wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Bwatyo Umusulaimi obuzira bwe tunuulira. Sheikh tukweyanziza nnyo olw'ebigambo by'otuwadde olunaku olwaleero ebikwatagana ku Umusulaimi n'omwana we n'obugumu bwe yalaga ng'omwana Mungu amututte abasinga ne baba musajja mbeeramu okwensaasabaga kuba kungi olw'embeera eba eriwo. Inshallah taala omundi ogunaddako billahi taala tujja kuba nga tweyongera mu maaso ate n'okumaliriza obulungi ndowooza omukyalo oyo naffe ogunaasembayo. Mbadde bali balungi Abasalaamu TV twebaza nnyo kuba mbadde munaffe. Shee naawe okujja tekigambika. Allah kufe mu bulungi bwereere. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.